omutabbizi wa Beat Fama ekintabuli ky'omuziki akutuusibwako. Rural Initiatives wiwala okwekalakaasa okuteeka obulamu bwo mu matigga. Kwekalakaasa kwa bulabe nnyo. Tugamba nti mukwano gwange tukwetabaamu ne batafa aba Rural Initiatives. Tina wangi sebo gye baliko kale sebo naawe gye bali. Okay, bampise Kadima na Mayanja Kabogoza tuli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki wano ku radio. Wabadde ogambe tukubireko ku ssimu nyabo. Mwami Kadima we bali kunkubirako mukwano. Nkali Tina kiki? Nange ekizibu kye nina omwami wange mwami mukulu. Kati omwami wange ali myaka nga 7. Mukulu gw'olina emeka? Nange kale siri mutonyo naye ndi myaka nga 35. 35 muba mukulanye ne muno. Okay. Nedda mwami Kadima kakati ebuzibu enasaba nnyambe mukwano. Kiki? Omwami wange ayina mutabani we. Mutabani we yakava ebweru. Amannya ge ye Mulishidi. Mulishidi yakoze eki? Yasooka nankwana. Kati bwankwana nensooka neŋŋana. Okay. Naye olwavaamu kale mukwano sitaani nga bw'omumanyi. Sitaani n'akola ki? Munnange nankema ne mwagalako. Naye namwagalako omulundi gumu. Naye mwami Kadima omwana afuukidde ekizibu. Omwami atandise n'otwekengera. Omwami atandise otwekengera. Naye gwe kati mukwano Tina wagotya mu nsobi ate n'oyagala tolaba nti ekyo kiba kikyamu? Mukwano sitaani nga bw'omumanyi. Sitaani yankema nenjagala omwana. Muzeeyo mwinamu omwana? Simwinamu mwana naye ndi lubuto. Ye ssebo. Kati naho oyagala tukole tutya? Kati nsaba onnyambe mukulu Kadima. Onkubirire ku mwana esimu gye nakuweerezza. Ndiraba kuba neriko Mulishidi. Omukubireko omugambe munnanga neesonyiwe. Gwe lwaki toyogera naye? Nayogerako naye munnanga omwana afuuse ekizibu. Omwana anemeddeko. Akulemeddeko? Omwana anemeddeko. Kakati ebintu bino biri ku radio totidde nti muzeeyi anaabiwulira? Naye ne bw'anaaba abiwulidde sirina kyakukola kuba yatandika okutwekengera. Omuvubuka ye Mulishidi. Omuvubuka ye Mulishidi nsaba omukubireko mukwano omugamba neesonyiwe. Okay, kamukubira no tovaako nkali. Akutabudde omulenzi. Mulishidi. Sebo tata. Gye bali. Kale sebo nawe gye bali unaniso. Obulamu bulungi. Obulamu bulungi muganda wange tosobola kubanga si bulungi. Okay, kakati bampise Kadima. Kadima. Ne Namayanja Kabogoza tuli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki wano. Sebo. Waliwo ensonga egenda maaso Mulishidi. Ensonga ki muganda wange? Etali nnungi ekuze nti eyinza okukuleetera emitawaana. Waliwo olina omukyala bamuyita Tina. Tina mukyala muzeeyi wange. Mukyala muzeeyi wowe. Kakati kituufu kiri nti muwano mu mutabbizi twogera n'omuntu aba afuuse ekizibu. Kakati omukyala ono omufuukidde ekizibu atunyulira n'atugamba nti yakola ensobi ne mweyagalako. Naye n'ayagala kikome naye gw'ogaanya okikonya ofuuse muzibu nnyo ebintu ebitutte ku level ndala. So nga ne muzeeyi n'atandika okubeekengera okimanyi nti ono maama wo mwakola dde ensobi. Mali yali yange olwedde we nagisangawo nga mali nnungi nnyo. Nga ndaba n'emyaka tusobola okukwatagana kale tukwatagana mu mbeera eyo. Mulishidi. Mali eri byange kuba olubuto lwange naye lwakuba muzeeyi mbadde sinaagala mmubuulira. Ogambye ki? Ogamba olwedde akimugambe naye n'agaana. Alimu ki? Ye ate Tina. Okakasa Mulishidi olubuto lwa muzeeyi. Obadde naawe Tina gw'olimu. Olubuto lwa muzeeyi nze nakwagalako omulundi gumu nazza musango. Nedda ogwo tegwali musango naye nze mbadde mmanyi nti muzeeyi twagaana buganya olwedde okumubuulira nga tukwekawo kiri neera ne muzeeyi agenderedde. Mulishidi nesonyiwa mukulu Kadima nsaba onnyambe mugambe anviireko dda. Okay, Mulishidi. Mulishidi twagala bintu byakummanyi. Anti kakati. Kimalise ku leediyo olwedde enfunyeko mu kisanzu kuba nze njagala. Gwe muzeeyi Kadima olabika toyagala ne Tina ye alabika ataakiriza muzeeyi taagala muzeeyi ategeere. Naye kino tukikutule mu nnyambeko nange. Teri kuyamba Mulishidi. Omukyala nnyinnyonnyodde ono seba aba maama wo gwe weepankirako ensobi weba yabaawo mugikomyawo. Maama wange mumanyi.
Mulisidi nvaako ndi maama wo. Wakola ki? Mulisidi nze ndi maama wo nviiraako ddala. Nakwagalako omulundi gumu nfiikidde ekizibu. Mulisidi ndeka. Naye okimanyi nti ddala tweyagala siriyasi ng'ovudde ku bya muzeeyi. Myaka 7 agenda na kufa. Wano ogenda kuyita Kaserengeta osigale ng'okubye bukubi paasi tusigale nga tudda mu kintu. Nawe okiraba ba mu biri ebya muzeeyi naawe leka nkunnyonnyola ebigambo bino by'oba owulira okuva olwaleero. Mulisidi ndeka. Taata wo sina bwe nyiza kumunyonyola kintu ekyo nakwagalako omulundi gumu ndeka. Kakati Tina Mulisidi atugaye nti olubuto lulwe bannange. Olubuto lwa muzeeyi olwo si lulwe. Nze namwagalako omulundi gumu olubuto lwa muzeeyi. Tujja kutuula tubalemu okusinziira we twatandika okweyagala nga saagaana kummanyira nviiraako ddala. Tina yavuddeko Mulisidi. Naye kaakati Mulisidi naye omukyala abeera maama wo. Omukyala abeera maama wange nkimanyi naye naawe nga obimanyi. Oyo mwakoladde ensobi naye bambi olabika omumazeeko emirembe gwe taata wo tomutya. Taata mutya naye taata era agenderedde naawe ne woomulaba ne mukusindikira ku WhatsApp taata agenderedde kadima. Si kunsindikira ku WhatsApp nedda kakati yanti era alina wagenda okunsumbulira wennyina omuyambira aleka muyambire ddala. Obulamu omwana olubuto lw'omukyalo omuga nti olubuto olubuto lwange. Olubuto lwange. Walukakasaako nti lulwo. Olubuto lwange tayagala kutabula muzeeyi kati awulize genda kakuleke n'okuleka kuba. Kati olubuto luli mu bbanga ki? Ebbanga lyotolye lulimu manyi toli musawo oli pulizenta tujja kwegwako nze nkugambye emaali yange. Sansawo gigenze gitya ne Kadima Mayanja ne Kabugusa ku 96.3 Beat Farmer ekintabuli ky'omuziki. Looza Murushidi yayinalo. Muzeeyi teyalugwamu. Murushidi yayinalo. Bana. Omwamagezi ki omukyala? Omukyala ayina kugenda mu maaso ye nga ayagala muzeeyi we. Ono omwana muyaayi nze mpulidde omwana muyaayi. Nzirigambye nti muzeeyi akuliridde ajja kumutawaanyera maama. Muzeeyi nga Allah amujjuludde mu bulamu bw'ensi eno. Ani yamugamba nti omuntu akula yafa? Ono ye tasooka kufa ono omutabani. Anti eriiso ly'omutabani awaddugadde weewala. Special Reporter abantu mu balanguzi ku 96.3 BT Farmer akutusibwako KCB Bank for people for better. Punyo mukisangera kwogerako ne mukwano gwange epasi kabadde kaludde akabanga nga bambi buli muntu ali busy nena kulwalero nyatuwayemu okimanyi tozala wa Big 3 Big 3 sibavola mba respect yawe nange bagonza niwe wagamba nti waliyo Big 3 kati wano waliwo Big 1 ye n'ennyimba zibayimba nze ndabanga empandiika yemu ngeri gyempandiika music Big 3 si bwe bawandiika kyekyo kyengamba wanti it's about art. Abasajja nze ndabanga gwabazaalabwa nedda mba nkugambye nti ndi wanjawulo ku bali ekikulu nze enjawulo sigiraba bulungi. Weewola amaaso bwebanga tolaba. Ogambye ki? Weewola amaaso. Newola amaaso? Ndoza nange nsobola okubalira mu Big 3 eyo. Don't you think so? Nawe mwoli oyinza obeeramu. Kwetolabawo enjawulo. Byenyimba obiraba nga biringa ebya Bobby oba biringa ebya Chameleone oba biringa ebya Bebe. Osimanyi ekyo kyama kyammwe. Naye ng'ate ebimu byennyimba osobola obiraba mu Bebe kozi naye muwandiikidde ennyimba eziwera 5. Yakampandiikira mmeka? Osimanyi kati ngako omuyimbi anneewandikako bameka be wakawandikira ennyimba? Mpandiikidde Cindy. Oyo omu. Mpandiikidde Lilian. 2. Mpandiikidde Jackie Chandiru. 3. Mpandiikidde Bebe. Baba lisiti nene bwetyo. Sinti buli muyimbi asobola okwewandiikira. Ngenda kulopayo mbagambe nti obazaala wange nti banafu. Sikugambye nkooti banafu. Ye kati oyimbayo dde ennyimba empya. Waliwo empya ezijja. Ate ekyo mbadde sikimanyiiko. Owaayi baŋŋambe n'okungamba nnaku zino olwo basuga mami abakuteeka mu ssente. Ngamba jeewa. Girlfriend alina emyaka emeka? Alina emyaka 25. Ate gwe olina emeka? Nze emyaka 35. Kati obeera ki? Nze sugar daddy. Special Reporter abantu mu balanguzi ku 96.3 BT Farmer.